Omupiira gw'ebigere ogwasambiddwa akawungeezi k'olunaku lw'eggulo wakati wa ttiimu ya Kavumba Elites ne Galuga Stars FC ku kisaawe Kavumba gwatambudde bulungi. Omupiira guno Kavumba Elites yakulembedde ggoolo 1-0 mu kitundu ekyasoose era nga bwagizi okuva ku njuyi zombiriri bawaga. Ndabye nga sayidi zombi balinga abakyetya lwakuba nti twafunye omukisa abakavumba ne tufuna ggoolo mangu mu nsobi za goalkeeper wa Galuga naye nga first half sofa tebadde nnyo nkyamufu nnyo tubaddemu olaba ebigwa abamu bagwa ekisaawe kyekiseerera naye nga ebadde tetambudde bubi sofa kuba yo ttiimu eyange gye ntrainingako nga Kavumba ewedde nga ffe abaleadings ne ggoolo emu. Opponent naye Galuga aliso attacking kati so mu second half tusobira ggoolo okunywa either Elite eyinza okuwangula by 2-1 kuba ne bali balaga nti ekintu bakyetaaga so ttiimu yaffe yeetaaga okwongeramu amaanyi n'okubanga eri aggressive kuba so far referee bali fair so tusobola okugjayo nga Elite. Faba Galuga Stars tugenda kwongeramuko ku maanyi ate tebabadde batusinze nnyo kiri awo so kati second half nga bwetandise tugenda kwongeramu tulina okubakuba 3-1. Yeah. Second half tusuubirayo ggoolo endala nga 2 oba 3 oba oli awo kuba kati wenjogerera essaawa eno ggoolo essaawa yonna egenda kunywa kyensuubira era ttiimu ndi mugumu nnyo ttiimu egenda kukola bulungi olunaku lwaleero era tugenda vaawo na buwanguzi kuba tuli waka. Kapiteeni wa Kavumba Elites Walusembi Richard agamba okujja mupiira guno badde beeteeseteese bulungi era nga yeebazizza batendesi omulimu gwe bakoze ogw'ettendo. Gemu ya leero gye tusambye Galuga ekituufu tubadde twetegese bulungi kuba ye ttiimu gye tuddiridde waggulu tubadde twagala wiini era enteekateeka yaffe ya leero kye tubadde tuluubirirwa tukifunye ekyobuwanguzi bwa ggoolo 2-0. Nebaza abatendesi bye batuwadde ku training nebaza n'abasambi bange abasambi kye bawaddeyo ku kisaawe buli omu asambye omupiira ng'ekituufu eringa fayino. Gemu ya leero tugiwangudde olw'obwagazi olw'okuba twagala ova mu kamyufu nga we nabagamba eimu yaffe ya sizoni eno yakulwana kusigala mu liigi. Wasswa Yusufu kapiteeni wa Galuga Stars FC atubulidde bwe yabalemesezza okwetwalira obuwanguzi mu mupiira guno. Kye tubadde tusuubira kuba twaze nga naffe points tuzeetaaga naye nyinza okugamba olunaku luyinza okuba terwadde lulungi omanyi omupiira oluusi guba mukisa kuba naffe chance tuzifunye naye wawezaaweze bafunye bazikonvatinze bazikozeseza loza okusinga ku zaffe so ndowooza ebitatereezeza bulungi tujja kuddayo ku gemu eddako tujja bitereeza tulabe nga naffe tusobole okuwangula gemu eddako. Omutendesi wa Kavumba Elites Mugisha Elijah agamba omupiira guno badde bagwetegekedde bulungi era n'obuwanguzi badde babusuubira nga wano asuubiza bwagezi n'abagaliza ttiimu ebirungi nti bagenda kuleeta obuwanguzi ku mipiira gye boolekedde. Luli twawangula 3-2 naye ebisobyo bye twakola luli twabitereezeza mu training ne tusobola okuba nga tuimprovinga ne tusobola okuba nga leero tuwangudde 2-0 so badde nsuubira result eno okuba nga tuwangula gemu ya leero. Twebaza Katonda olwa wiini eno kuba kati tusemberedde abatukulembedde maaso era n'abasambi bange kati beeyongedde okufuna essuubi nti tugenda kubanga tusamba okudda maaso n'obutasalibwako so nsuubiza abawagizi baffe ne basaponsa baffe so n'ekirala ekitusanyusiza olwaleero tufunye saponsa owokubiri gwe bayita Honorable Tumwine naye yewadde okubanga ate abaako kyakola ku ttiimu yaffe so wiini ya leero tubadde tulina ogimuwa so nkowoola abawagizi baffe ku lunaku olw'omukaaga tugenda Mityana okusamba Kiyinda Yanga so abawagizi buli we babeerawo naffe tweyongera okwesitula. Omupiira gwe nabategeezaako omupiira ogubadde wakati wa Kavumba Elites ng'esamba Galuga Stars guwedde 2-0 nga Kavumba esobodde okuba nti eguwangula. Batutegeezezza nti omupiira guno babadde bagwagala nnyo nti era okuwangula kwagwo
gubayambe nnyo okuba nti bagenda kuba beekuumira mu liigi eno. Batutegeezezza nti omupiira oguddako gugenda kubeera wakati wa Kiyinda Yanga ne Kavumba Elite wali Emityana, ng'era bategeeza nti beetegese bulungi nnyo era omupiira bagenda kuba nga bakola ki baguwangula. Nze baliko wa Idris Obama, PBS TV ku Kavumba Recreation Center.